Essula ya 26. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'13 ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi, ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, Omwana w'omuntu, kubanga Ttuulo ayogedde ku Yerusaalemi nti nyeenya, oyo amenyese yabanga omulyango gw'amawanga, akyukidde gye ndi, kaakano ye ng'amaze okuzisibwa, nze ndigaggawala. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, laba, ndi mulabe wo, ggwe Ttuulo, era ndikutabaaza amawanga mangi, ng'ennyanja bw'etabaaza amayengo gaayo. Kale balizikiriza babbugwe ba Ttuulo, ne bamenyera ddala ebigo bye, era ndimukolokotako enfuufu ye, ne mufuula olwazi olwereere. Anaabanga kifo kya kutegerangako migonjo wakati mu nnyanja, kubanga nze nkyogedde, bw'ayogera Mukama Katonda, era kinaabanga munyago gw'amawanga. Ne bawalabe abali mu ttale balittibwa n'ekitala, kale balimanya nga nze Mukama. Kubanga Mukama Katonda bw'ayogera bw'ati nti, laba, ndireeta ku Ttuulo Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni, kabaka w'abakabaka, okuva obukiika obwa kkono, ng'alina embalaasi n'amagaali n'abeebagadde embalaasi, n'ekibiina n'abantu bangi. Alitta n'ekitala bawalabe abali mu ttale, era alikuzimbako ebigo, n'akutuumako ekifunvu, n'akuyimusizaako engabo. Era alisimba ebintu bye ebitomera ku babbugwe bo, era alimenyera ddala ebigo byo n'embazzi ze. Embalaasi ze kubanga ziyinza obungi, enfuufu yaazo erikubikkako. Babbugwe bo balikankana olw'oluyoogaano lw'abo abeebagala embalaasi ne bannamuziga n'amagaali, bw'aliyingira mu miryango gyo ng'abantu bwe bayingira mu kibuga ekiwaguddwamu ekituli. Alirinnyira enguudo zo zonna n'ebinuulo by'embalaasi ze. Alitta abantu bo n'ekitala, n'empagi ez'amaanyi go zirikka wansi. Era balinyaga obugagga bwo n'ebyobuguzi byo balibifuula omuyiggo, era balimenyera ddala ababbugwe bo, ne bazikiriza ennyumba zo ez'okwesiima. Era baligalamiza amayinja go n'emiti gyo n'enfuufu yo wakati mu mazzi. Era ndikomya eddoboozi ery'ennyimba zo, n'okuvuga kw'ennanga zo tekuliwulirwa nate. Era ndikufuula olwazi olwereere, era onoobanga kifo kya kutegerangako migonjo. Tolizimbibwa nate, kubanga nze Mukama nkyogedde, bw'ayogera Mukama Katonda. Bw'ati Mukama Katonda bw'agamba Ttuulo nti, ebizinga tebirikankana olw'okubwatuka olw'okugwakwo, abaliko ebiwundu bwe balisinda nga battira ekiwendo wakati mu ggwe. Awo abalangira bonna ab'ennyanja baliva ku ntebe zaabwe, ne bambula ebyambalo byabwe, ne baggyako engoye zaabwe ez'eddalizi, balyambala okukankana, balituula ku ttaka nga bakankana buli kaseera, ne bakusamaalirira. Era balitanula okukukungubagira, ne bakugamba nti, ng'ozikiridde ggwe yatuulwangamu abalunnyanja, ekibuga ekyayatiikirira, ekyalina amaanyi ku nnyanja, kyo n'abo abakituulamu, abaagwisaako entiisa yaabwe kwabo bonna abaagitambulirangamu. Kaakano ebizinga birikankana ku lunaku olw'okugwakwo, weewaawo ebizinga ebiri mu nnyanja birikeŋŋentererwa olw'okugenda kwo. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, bwe ndikufuula ekibuga ekyalekebwawo ng'ebibuga ebitatuulwamu, bwe ndikulinnyisaako ennyanja, amazzi amangi ne gakubikkako, kale ndikukkakkanya wamu n'abo abakka mu bunnya eri abantu ab'omu biro eby'edda, era ndikutuuza mu njuyi z'ensi eza wansi, mu bifo ebyalekebwawo obw'edda, wamu n'abo abakka mu bunnya, olemenga okutuulwamu, era nditeeka ekitiibwa mu nsi ey'abalamu. Ndikufuula entiisa, so tolibaawo nate, newaakubadde nga bakunoonya, naye tebaakulabenga nate ennaku zonna, bw'ayogera Mukama Katonda.